Rozet mbadde mu UAE close to 11 years. Naye ebbanga lyange erisinga obunene myaka 7 nga sina byogera. Naye mbaddewo sinze nakyeyagalira saayi kyeyitira naye obulamu bubadde butambula. Paka Katonda lwe yansaasira nenzira ku kituufu. Nenzira ku byogera. Tukwaniriza gwe ne akatwengako tuli ku Nyondo Media. Naye nga kansooke okulamusaako omukaddanzaala yenna bukalo Jane maama akulamusizza webale kunzaala webale kundabira webale kunjagala nange nkwagala nnyo ebiteekanika era oyo yenna yeddira olugave bw'obanga oli mwami oba kojjange mulamba akusaamu ekitiibwa bw'abeera omukyala ate abeera maama wange muto aboolugave mbaagala nnyo mbalamusizza ne kitange Sempijja John Nyondo ate nga mwami wante kitegeeza neddira nti omuntu yenna yeddira ente teyeetantala abeera mwannyinange kituufu. So abente namwe mbalamusizzaako baganda bange bannyinaze abo mwenna abagobera Nyondo Media mubale kusubscribinga mubale kulikinga commentinga na kusharinga waka waffe kyemukola kyamaanyi nnyo ate era nga bulijjo wiki content creator yali ku kamera bane tuli basanyufu byonna byemukola olw'okubeera mmwe Nyondo Media weeri era ekyayimirira okubanga ate ebaweereza tuwayitira abantu ab'enkizo abagenda okubanga ate bongerako ekyenjawulo oba ekyamaanyi ku bulamu bwammwe tetumala nga bayitira abantu batagenda kubongerako mbanoonyeza abantu abo abatuufu bemugenda okuyigirako ebyenjawulo nga mwanyinaffe ono agenda kubanga ate atweyanjulira tumanye yasabaivinga atya emyaka 7 mirambirira nga talina byogera jjukira abaana no mu UAE bangi abatalina byogera babeerawo ku bunkenke beekweka obulamu bugaana ne bagala okufuluma nga tebalina we bayita so twagala tumanye yamalako atya yafuluma atya kiki yeekolerawo mukadde ako nga talina byogera taata tusanyusa okukulaba nange nsanyusa okubasanga era dde nnyabo obimanyi ebyo mbimanyi mbitegeera bulungi nnyo oli muki ndi musajja wa Kabaka amanya n'eddoboozi nze Katongole Isaac Katongole abeera mukulu wa kika nga tunagenda wala tambulamu ng'omuganda otumanye nti omusajja ono kituufu muganda twadde tutandika naggaye ne musajja wa Kabaka eyo tuveeyo ojja kunkubya emiggo naye amanya ngaddamu ze Katongole Isaac abantu abawangalidde mu UAE wano bampita Isaac Katongole bagogera tebagaawuddemu bagagatalumu Isaac Katongole era abantu kye bamanyi naye nga nsanyusa okuba ku Nyondo Media n'emboozi yaffe eno omuntu yenna agenda ogiwuliriza saba Mukama amusobozese afunemu ekyokuyiga oli mwanyinange mulamba era nga bwenkyogedde ti omuntu yenna eyeddira ente abeera mwanyinange era muwe ebitiibwa ebitenkanika ddala kakati kyakunoonyesezaako enyabo of course twali tuli mu kudisikasako n'omuntu omu kubanga essaawa eno abaana batalina byogera nga sogera byanjwanjwa abaana bangi era abaana bangi bajja mu inbox yange Rozet siina byogera Rozet abaana beekweka babeerawo mu ngeri etali nnungi olwokuba nti bakola ki tebalina byogera n'okupanikinga n'okutya okw'amaanyi ennyo naye ddadde kunyumyako ne mukwano gwange awo nanga nyina mukwano gwange sebu yabeerako wanene ebbanga bwekiti naye n'akola ki mpaka lweyadda ku bintu bikola ki ebyogera paka lwafuna empapula nengamba ngina okunoonyaako at least ebigambo tugenda okuba nga tushalingamuuko omwana ali yayinza okuba nga afunamu ekyamakulu bw'obanga talina byogera omuwa magezi ki agenda kuddamu atya essuubi kubanga abasinga baluzinze essuubi kubanga tebalina bikola ki byogera nga tunatuukayo yonna mbadde nsaba otunyunyumizeemuuko entandikwa ey'okujja wano wajjamu akaki era wajja otya wajjuza okukola mulimu ki kati nze okujja mu UAE bwe twali tukyali Uganda tugiyita Dubai nze okujja Dubai najja on 29th October 2011 mu kujja wano mu kusimbula ewaka najja nzizenga driver eyali agent wange ebiseera ebyo kye yaŋŋamba nenda kiteeka agent mu courts loza tulaba abakitegeera cause bwe twali tubalabye tubala yaŋŋamba ogenda kuvuga mmotoka olina family gy'ogenda okuvuga
konze kale kati nga omanyawo munoonyeza ssente osiibudde n'osiibudde oli nkola ki ngenda tebibulamu nakwewola akuwoze kati olunaku lutuuka olw'okujja tusinkana naye namuwa passport aliya yange tusisinkana mu town akushoprite ebiseera ebyo twayitanga Kenya nga tosobola kuyita Ntebe kati ampa tusinkana ampa akatabo ogenda okubikula akatabo nga sikange nga omuwakako nga namuwa akange akuwadde sikako kampadde sikange kati jjukira bw'oba tonnatambula oba omanyi nti visa zonna bazisitiikingamu mu katabo kyobalaba nakamwa aliya kati okumutuukako waali wano sijja kumwogera linnya ku bantu abasinga bamumanyi aŋŋamba omanye ekiriwo kiriwo ekiti ne bwekiti ogenda kugenda naye ojja kuyita onomuwa akatabo akaze g'osigaleyo abantu babadde avuga bogenda okusigala ng'okola ki ovuga agenda kukuwa ennyumba n'emmotoka ogenda sigala ng'okozesa ye kati ng'omuntu nga mbadde mmaze okuva ewaka nvudde nateete nsiibuddeneteeseteese haji nagenze ne musiibula kati nga sikyalina bwe nkyusa lugendo ng'omusajja ne ŋŋamba ekijja kijje nkoze eki nyenze nga nenyakalita nga mpita ku boda ebusiya n'akatabo ako kennyini kati Katonda yampa nnyina omutwe nkwata mangu bwe natunulira omanya akatabo olina twafiringanga forms ebiseera ebyo ng'ogenda kutambula kati ng'osayininga bwe natunulira signature eri nagiyisaamu emirundi 2 nenjikwata bwe natuuka ku boda bwe nasayininga ne bankonera mu exit ya Uganda nenfuna entry ya Kenya nensula Nairobi following day nengenda ku airport kakkana nga ndi wano Katonda yanyamba nentambula bulungi bwe nfulumayo oli nasanga nninze kati olugendo lwange olw'obulamu wano awo lutandikira olwaba okutuuka bwati kati sookoleke passport amaze okukwasa omaze okukinutisinga nti ya muntu mulala siiyo wabuli akufaanaganamuuko kati eyiyo n'agiteekawa n'agisigaza lwaki teyagikola lwaki twamugamba nti eno gimpe nayo nga tosobola kutambula na passport 2 n'ogikweka oba mu nsawo oba mu ki kati nali sinnabiyiga ebyo naye namugambako nanga tosobola kutambula na passport 2 inakutwala emu kati nemmalirira ng'omuntu yenna bwenzija bwenti kubanga yakityamu nti wonaatwala eyiyo anakuwa 2 oyinza okujja eyiyo gyoba okola ki ate teyalina na visa teyalina visa kati nenzija Katonda nanyamba nenyingira wano omwami namusangawo ku airport kati bintu ebyagendanga maaso natunula nga kuba nali sitambulangako naye abantu ankulembedde nga kyakola kyakaseera ako emyaka gitambudde era wawaayo sente ez'okutambuza oba ye yakuteekamu esente nasasula buli kimu bwengagwe nze nganzi nasaba sente za visa nasaba tiketi accommodation nga bwe bibeera process ngaakwaddatekatawo muntu mulala kati olw'okuba baali banzibako nesitambula ono kati nga nawa ne centers asosiza naye ngenda kutambula kati bisigadde neŋŋamba ekijja kikole ki kijje nentambula nenyingira nga bwegambye omwami namusangawo nga yakampita bwati nga ntuuse kyeyasooka okukola kunzijjako katabo aŋampa kati awo nentandikira awo olugendo nga sirina byogera sokoleka akujjako akatabo tiwamubuuza lwaki okanzijjako oli yali amaze okugamba nti oli agenda katwala exactly yali aŋŋambye omuntu agenda okukunona gweogenda okukawa kati akatutte ani akatwala wagenda nani kati awo nyini yanzija ku airport nantwala mu bed space we natuukira kati ekiri fane yandekawo nagaaka agenda aleete sente nentulawo essaawa namba nga tannaba kukomawo nanyini bed space naŋŋamba naabako onviire naye amazima ga Katonda mu Nyondo Rozet nga awantu wemmanyi weewo wentudde nga ne bathroom simanyi weeri naye nga nkaye naaba onviire tojja ganda abasajja bangobye sinaabye
kati ne mga tugumikirizeeko tulabe kati kyamukisa mulungi omwami n'akola ki n'asasula ssente zesaamanya paka essaawa ya leero oba yasasula mmeka oba mmeka simanyi kati netwebaka ne bukya ku makya nannona nangamba jangu tugende tukole kati bwe yangamba jangu tugende tukole n'addamu essuubi ngenda tutandika kukola te ekiruubirirwa ky'omusajja yenna oba omuntu atambudde kubeera kukola netugenda waliwo eddeira awo babuloka we babeera bannayuganda oba omanyiiwo kugundi kusabuka kati walingawo kakafeteriyayo manju netunywa cyayi nabasangawo nga bangi bwe twafuluma bwe tuti nga tumaze okunywa akacyayi yandekaawo naŋŋamba wano wogenda okukolera eno ya ofiisi yo yewali buli kimu kyo nakwata ekkubo nandekawo n'agenda saddamu mulaba okumala akabanga kati I try to byasooka ne binsobera nga simanyi kiddako kati muze kutuukana abantu awo waliwo bannayuganda be natuukiramu bannayuganda naye ku ssaawe nga siinaawo gwe mmanyi wabula nga ndisaawo nengamba laba bannayuganda kati fe abasajja tulina ndowooza wiiki akimanyi tulina endowooza egamba tulina enjogera egamba ti omusajja gyogenze gyosanga banno kati nagezaako okuinterakitinga n'abantu abo manye how a person survives nga kusinzira ku mbeera gyendimu kuba kyenakakasa nti kyenalimu sinze nali nsoose okukola ki kibeeramu nakkiriza bukkiriza mbeera nga kati embeera enzikidde I'm not going to cry for anyone. I have to cry for myself. Kati ningezaako babuuza nga buli omu akugamba kiki ayagadde ng'akuwa obudde n'akubuulira atayagadde ojagenda ku kagotike oba omanyi emmotoka ojja kuyiga amakubo bwe bityo mutegeera ne kati jjukira oli yakugamba nti n'ogenda kubanga ovuga family ogenda kubeera driver si bwe kiri kati otuusa onakutudde mu kifo ekyakugamba nti eno ye ofiisi ono ogenda okukolera tewamubuuza bakama bange baliddawo bengenda okuvuga ekyo yakiŋŋamba atambula adda ku mmotoka alimoka yali emunonya kati wali osigaza kontakiti y'oli omusajja gwaleka e Uganda nali njirina bwamugamba yakugamba bwe namukubira yaŋŋamba yeza akakasita watuuse ebisigadde weeyiye kati nziramu mukubira abahaji najjako essimu teyaddamu kukwata ssimu yange kati nemmanya kindidde masajja naye bambi abantu benasangawo ebiseera ebyo Mungu abasaasire bagamba abawe cause sometimes bakuyambangako nga tebakkiriza kusiiba njala otegeera bwakulaba Isaac wafunye ekyokulya jja ntugende janga onywe kyayi mu mbeera bwetyo kati otandika okufitinga mu society nako olusoose luzibye olwokubiri ukoze eki luzibye kati naye nga okuva we nali nsula okutuuka wano tewali wala nga ntambulawo of course nga omanyi wakajja osooka n'obula genda okwekanga abadde akutte eno ate naye natresingawo nemala nenkola ki nemmanya ati Rozet nkujjira awo wennyini waliwo abantu abapima bino ebintu ebya kiro ebigenda e Kampala abatunga ebintu ebikere ziyita ku nnyonyi kati nze siri muntu wakwetuulako nabeetabamu manye babikola batya otegeera kati wano eno emboozi wano wetandikira entuufu nti bw'oba nga toli kubyogera sooka obiveeko ziri mpapula esooka obijje mu mutwe fokasinge ekikulu mu bulamu kubeera na ssente kozi nalaba nga abaana batunga ze bayita guni basiba ebokisi nga bakwata ssente bakola ki babasasula nenga bino ebintu tebyetaaga nnyo magezi gali awo because I'm this kind of person akutunuulira nga okola ekintu n'ekitwayingako omundi ogusooka n'ogwokubiri so kati mbeetabamu omwami yasooka okunkozesa twasiba ebokisi
okuva ssaawa 8 mpaka ssaawa 2 n'ekitundu ez'ekiro. Kuva ssaawa 8 ya ez'emisana mpaka ssaawa 2 n'ekitundu kumpi nga zigenda mu 3. nga musiba ki? Siba bintu by'abantu abaddayo e Kampala abasuubuzi bwe mupima bwe musiba emigugu mugupime zino 0 kilo 23 zino ziri 3 bwe tutyo. Naye Rozet omwami yatuuka okunsasula yampa diramu 2 n'ekitundu. Meka? Diramu 2 n'ekitundu. Diramu 2. Kati nalinze sizimanyi. Sokolekemu katono nnyo. Esente za wano zaaluzingamu ko value oba value y'akaseera ako ekyali yeemu n'esente z'olwaleero. Kati yalinnya nnyo. Kati yalinnya bulinnya. Yeah. Akaseera kakuwadde diramu 2 n'ekitundu. Wende biseera ebyo diramu yazitowanga siringi 7. Olwewaffe. Kati tukoze ansasudde diramu 2 n'ekitundu. Kati yampa nusu nze nali sizimanyi. Ne kati abaaliwo abaali batwetoolodde ne muga Salomo n'alimba mwana munotusobola mukozesa bw'otyo n'omwaka sente ako. Ne kati nze tekyandya kubanze tufu okola nkola nfunyeeko ku ssente nga tebazimpadde. Kati sooka osimbe mwa wakati oli mu bed space kaseera ako. Wayinamu akasente konna okwekuumisa kati kasigaddemu nsawo ekyokulya wakikolanga otya on a daily basis? Nze nasimbula e Kampala ne $4 nkuwulira $40 nentuuka wano nguzeeko ttawulo biki kati n'osigazaamu obusente bw'otamanyi. Kati ne bw'olaba nnafaayo ntandika okukola amangu. Olwo ekyokulya ng'okikola otya through that period of time? Kati awo lwali lunaku lwakusatu. Kati abaana abaaliwo abakadde nga begambye bakwatirangako ku kyokulya. Era n'omuntu yenna ng'ali wano nze mmusaba olaba omwana nga mupya mukwatireko kuba tomanyi kyayitamu. Kituufu. Tomanyi. Abamu tasobola kugamba negwe kitwale nti tayina. Kituufu. Naye Rozet omwami bwampa diramu 2 n'ekitundu. Abaaliwo bayomba nenze mutima nasanyuka. Ngamba at least mfunyeeko ku ssente nti nsobola okwegulira amazzi. Nga tewali akoze eki agangulidde. Kati waliwo omwami bamuyita Yusufu. Twali soka tatunda ngatto ku Nabugabo. Ye yagetinga concerned nampa diramu 10. Bambi. Kati lwenze okukwata ku ssente zaawo n'ez'obupapula. Era Yusufu nsaba Mungu akwecho osinga okwagala. Amina. Kati nnyuka ne diramu zange 12 n'ekitundu. Nensaliikiriza nenzirayo waka kusalala nennaaba nenneebaka. Wali osula kusala yakizimbe bakiyita salala. Kiriwa? Kiri mu ddeira awo. Okay. Kati enkeera nakeera bukeezi ku ssaawa 10 jjukira okukola kwano kutandika ssaawa 3 nenze 12 nali maze ozuukuka ne neetegeka nzireyo. Kati ngamba oli engeri gye yanzibye nja kufuna nkozesa akole ki ansasule. Kati tuddayo enkeera awo nnyini ku hotera awo bagita Alwahada. Ndoza mdeira omanyimba naye gana basibira ebintu Alwahada hotel. Kati ngira ku Alwahada tutuula awo of course tewabulamu agamba ndeetera kano ku grocery ndeetera nze ndi mukujjukujju. Bana akatuuka awantu mukujjukujju ate oli mukozi. I try to fit in the society. Kati waliwo omwana ngamba negwe Kampala wali okola ki oba gwomanyi ki mu mutwe. Nga nti anze manyi kuvuga mmotoka. Era n'wano bandeeta kuvuga mmotoka nga nti jangu nkutwale abavuga emmotoka be bakola ki obabeera. Kati anzija twatambulako ndoza nga wano bwe wati kuyisa kizimbe nantukawo emiryango. Nangamba abavuga emmotoka ababeera wano. Kati nentuukawo of course oyimirira tomanyi kiddako teri akumanyi weemanyi wekka. Kati waliwo abaana abo abapya abajja abalala ne banneegattako. Kuliko omu bamuyita Sawulo tukyali naye paka kati. Mulala bamuyita Musa kati ng'abapya nga mbeera mu kakukulu kammwe. Mwe mukaabe ennaku yammwe ekitegeeza. Mwe bapya. Sawulo naku nga 2-3 nga sikyamulaba. Kumbe ye bamututta abeeko gy'akola. Kati mbeera awo ab'emmotoka ntandika obbabeeramu
batandika okuŋŋamba beetolola bwe bati. Omwami yasooka okumpa ku mmotoka wano bamuyita Kizito n'aŋŋamba jangu neetoololereyo n'andaga nga bwe beetoololawo nga banoonya parking. Ne nnoonya parking ne ngifuna ne mpakinga bulungi. Parking yana eri challenge nga bw'ogiraba. Kati kumbe bandaba. Kati ntandika okutambulanga nabo. Nejjukira okufuna emmotoka ng'olina okuba ng'olina akatabo. Olina okuba ng'olina license. Olina okuba ng'olina license. Ontegeera kale waliwo abali ku visa license gye bavunirako yo sinze bwe yakufuna. Naye ng'olina okuba n'akatabo k'oteeka mu rentakka. Bw'oba tolina ssente zigulayo. Kati ebyo mbimanya with time. Bwe nalaba emboozi y'okuvuga emmotoka nga nnene eyo n'ensooka n'egyesonyiwa. Nga byetaaga ssente sizirina. Ontegeera abantu b'embeera nabo bo gwe mulimu gwe bakola ki? Gwe bakola. Kati awo nali ngenda mu bbanga nga lya mwezi. Kati manya ssente ze nnyina okunoonya okusobola okufuna emmotoka. Otandise okukola emikwano. Waliwo omukwano wange yali asula mu Albaraha. Antwala. Olwanzijayo eddeira antwala mu Albaraha. Kati obulamu obutuufu butandika mu Albaraha. Ontegeera. Eri ku mwezi gumaze okuggwako. Ya mwezi gwali gunaatera okuggwako. Kati nga mbeeramu obulamu bwokeera bw'owaka bw'ogenda gy'okolera bwe bityo. Kati antwala mu Albaraha. Ye yalinayo ke bayita akayembe. Naye nga tatuuza abantu kunywa nga delivaringa. Kati bwe bamuyitanga okutwala ebintu bye nga tugenda babiri. Kati abantu bandaba abagano n'omutabani wange anoonya byakukola biki bitwe. Kati mu Albaraha awo kye nakola okumalako n'embeera. Nadda down to earth. Nekakkanya. Kati ne Rozet omuntu ne wabanga yalina ekisiimula ng'ayagala kukyoza ng'akuyita. N'okyoza. Ogenda okwekanga ng'akuwaddeyo olw'10. Otegeera. Oli ne weyabanga alina ekinaabiro. Ng'ayagala kikuuta. Jangu kikuute. Aizaako oli luddawa. Ng'ogenda n'okikuuta n'akuwaayo olw'ataano. Nga kisinziira. Kati buli kintu nze neefuulanga nti nkimanyi ne kye simanyi. Ne bwe guba munyolo ogwo nga gufudde nga ngamba omuntu nze nja kukusibiramu omunyolo. Ontegeera ebiseera tetwali nnyo bantu ba YouTube nti ojja kutunula. Wabula waliwo omufiriji mulala we nali nalaba abali ba carpenter nagendawo ne mbabuuza kati eminyolo gya wano myangu gya kusumula bw'oba okimanyi. Kati jjukira nga abantu tebamanyi. Ng'omuganzi omunyolo nja gukukyusiza gwe nvaayo lwasatu ngukutereereze ng'oleeta awo screwdriver nga yejjemu olulimi ng'osibamu. Kati natuka ekiseera mu Albaraha nga tageti yange yakusula na ddiramu 5 buli lunaku. Ategeera. Kati sokoleke onakulesa Albaraha akatinda yakasasudde oba gwakasasudde? Awo nali nsula naye. Ng'osula naye. Nali nsula nga yasasula banga musonda. Yasasula. Naye nga bwe tusula essaawa yonna batutwala. Okay. Kuba wabangawo bbomu bwe njogera bwe omuntu wawa n'akitegeera. Kati I risked my life nengamba ekijja kikole ki? Kijje. Kasita wano abantu bukya ku makya nenkola mu Albaraha wano byenkoze byonna nenfuna ssente. Kati munjogere ennyangu nalinga kadaama w'omu Albaraha. Wabangayo abakyala bano betuyita banyinaffe ndozo bategeera. Kati bo tebalina kye basobola kukola ku nsi. Kati eyo weakness yaabwe nze gye nayutilizinga for my survival. Nkufuna. Ontegeera. Nkufuna. Bo babeerangawo nga ne bwe kiba kiye tayagala kikola. Kati I would make myself available. Okukola buli ekiriwo. Oba ku paintinga oba buli kimu oba oli ayagala kusenguka nga mugamba sente za pick up gwe zimpe. Nze nja kukola ki? Nze nja kubitikka. Nja kubitikka. Nobyetikka ku mutwe kuba asini basengukanga kuva omwo abadde ku street 13 adda ku 7. Kanoga anze kantobi. Ogenda okulaba nga 10 akikuwadde.
kati nkuzaayo eri ku mwana atalina byogera nti yadde tolina byogera still osobola okusurvivinga wano olina okubeera omutetenkanya omuyiiya creative tonyoma mirimu beera down to earth kuva ku bino nti nze simanyi Kampala nasoma bino simanyi nze Kampala nali mwana wa gundi tebina gye bikutwala abantu b'osanze wano era nkigamba nnyo abaana abantu b'osanze wano ba capital so capital gobuli gwotunuulira abuti ne bwe ba Rozet nga bola bwe tuli fenano bawiki oyo aba capital muntu oyo abaamu ssente naye kikulu omukoto otya sente ezo ozifudde otya gwena waba otuukidde bed space wefuule nti oli down to earth otenga kati ku mulembe guno mashini nyingi gwolaba ayagala okuteeka engoye mu mashini zimuteeremu mugaya kanzi kuteeremu ngoye nazijeyo kwanga nazigolodde it takes nothing away from you nenga kyoba ogenda okufuna muntu ono kinene gwe kyokola tokibalirira tusoke tuddeko katono emabegakaawo wano wogambidde ku banyinammwe nze babeera baganda bange abaana abo abeeyiiya mu mbeera eyo gye sigenda kwatuukiriza nnyo atulaba ategedde asobola okukitegeera abaana abo basisinkana otya era challenges ki ng'ojja kukalaabo challenges zosisinkana arubaraha akaseera ako ng'oli mu kweyiiya nga walina okuba nga okwasaganyizako abo banyinammwe no of course kati nga bw'omanyi omulimu gwonna ng'ogukola gubaamu challenges kati abasinga balinga bannayuganda kati ffe bannayuganda we were made to complain ntegeera teweesanganga nga omuntu omukoledde ekintu era najja nakomplaininga omuntu nakutuma n'ogenda ku olese omuleetere KFC omukoleka delivery era still nakomplaininga nakutuma dinner meal nagamba ebifite biwera nga yakutumye yabina pieces nya era n'oleeta pieces nya nagate ziwera nkuwulira otegeera ne kati nga olina okita oliye mukamaawo olina okukkiriza kyagamba awalina okumunyonyola n'okola ki n'omunyonyola kozi nze kye nali nejjamu okunyiiga era sikakasa nti abantu abawangala nange mweri ebbanga baali bakimanyi nsobola okunyiiga nze ekinyizizza nga nseka nekinsanyusiza era nga nkola ki nseka cause nali mbakolera on a daily basis natuuka nga emirimu gibana mingi nga abamu obaganja kukolera enkya bano banjagala kusindika bintu ku kago nga osula obipaakinga banjagala bingi nga omanya abantu kati ebirala kati naddala nga abo abapakinganga ebintu ku kago oba bakanikira oba TV oba DVD oba ki twayingiranga nnyo mu mayumba gaabwe kati okimanyi nali mulenzi muto wali myaka gemeka by then nalina emyaka 24 wali muto wali byokukanika ebyo ng'obitegeera wali okaniseeko kwegeziwaza kiki wayogedde nakubeera mu kujjukujju kuba abamu babeerangawo kati wifi teyalingawo nnyo ebisenga boolaba kati kati abantu bakosanga nnyo DVD okulaba firimu okwejjako stress ebyawano nga bw'obimanyi kati oba oli awo agamba DVD yange yeekutte ebikingo mugaleeta nja gikadika n'osumulula n'osimulasimulako awo nebyotategeera katonda nakuyamba ng'okoze eki nekola bano omugayi no tejja kuddamu kukola nga kikulemye kati akusasulanga naye tugende mu Jesco kati nakuseera bino bagiyita Maya Almaya supermarket kati nga gwegenda ndeeta DVD baba kuwadde sente kati Jesco jukira akabeeyi kaabwe nga kali wagguluko kati nga wakuwa sente obaddira mu 7 oba 10 bw'osala amagezi n'oyanguwa n'ogenda eddeira n'onoonya eya wansiko lira mu nga 5 kati kwekola nga oliddeko olwabiri oliddeko olwasatu ate nga naye alina okuwaayo akasente ate nga akuwaayo genda okukakana transaction ya DVD ng'ogiriddeko olwana otegeera jukira nagaita geti yange yabeeranga yaddira mu 5 each and every day kakati netambulirawo neera gambye nti nga nkuzaayo ku kyobadde ombuuziza nti
twayingiranga nnyo mayumba gaabwe baana bawala ng'oli mulenzi otegeera oluusi balina ebyokunywa bye batadde ku mutwe tekimugaana kumutuma kintu kyonna ndowooza wenjogera bwe nti omuntu omukulu aba akitegeera tekigaana kola ki nga tekimugaana kumutuma kintu kyonna basooka ojja eyingirako wano mukate ntulabe ne kati nga gweolina kubeera focused nti Katonda nakuvaamu newebaka kwomu omulimu oba ogusse atandika okuowuninga okuwa amateeka atandika okuwa ensagala ogende wagundi ogenda kati nga ebyo byetwali twewala oba nganze bwe nali newala kati wagaana we rejectinga nga oli teyanyeganga olumu nga banyiga olala nakivaako ontegeera kati nemutandika kwekuba lwali obo naye nga gweotunuulira kikiri mukoledde ki mufunyeeko ki kati abantu bano bwe nabakoleranga nababuuliranga ekigendererwa kyange nti noonya ssente ofuna mmotoka kozi nalabanga baalinyanga takisi zino ezawano eza mita kati oba aliwo akaseera ako ez'abannayuganda zaali si nnyingi nga bwe ziri olunaku olwaleero zaali ntono kozi omulenzi yabavuganga ebiseera ebamwyitanga bosa ali Uganda n'omulala sijja mwogera linnya naye ng'alimu okwematira kakijukira nga bava buviddeira ne bajja ne babakubira ne bajja kati nze mbabuulira ekigendererwa kyange yafunayo akamotoka kati embeera ye ey'okutoba mu Alubala ngimalamu emyezi 4 kati emala ogimalamu emyezi 4 nga bafuuse mikwano gyange by the way kyenjagala okugamba banyinaffe abo omulimu gwe bakola siguwagira naye sigamba muntu yenna kubajajinga nkuwulira leave alone nti bambeezaawo kankyogere nga bwe kiri naye cause I interacted a lot with them namanya what they go through namanya how they came to do that abasinga basanga nga a big number of them it was out of their consent ninga talina kyakola nga kikiriwo otegeera kati si kyangu kujajinga muntu buli muntu wali walabira omwezi n'enjuba nkuwulira kyensobola okugamba kati nga tuzzeeyo bwe mbagambanga nti njagala kutandika kuvuga mmotoka ntereka obusente bwange kati Katonda nannyamba sente ze nali neetaaga nenkola ki nenzifuna kozi waliwo yali aŋŋambyeko okusuubula amatooka awo naye nga suubulako naye nga sigategeera oleseeko fridge ate kati goonoonese ate bakutumirako nebyotalina kati ekyamatoke nekigaana kati sente bwe nzifuna waliwo omwami bamuyita Bitemba ali mu ddeiro omwo inantwala we najja emmotoka mu mbeera gye nali n'ogula emmotoka ku sente ezo omaze zikuŋŋanya ziweze saagula wapangisa mu rentaka kati yantwala nanneeyimirirayo kutegeera era emmotoka ne bagimpa ku katabo ke of course nga maze babuulira ebyange olwo wamala dde okuyiga okuvuga envuga yo wano wamala ogikola ki kati nabirabanga nze sitya kyennina mu mutima nze sitya Rozet olwo bali nga wali otambula nabo nga byakumawa ab'emmotoka abaliwa bali eri abatera okuvuga nga batera okutambula waliwo abata naye ng'otegedde amakubo n'envuga tonabitegeera sinababitegeera bulungi kati Katonda banyamba nfuna emmotoka kati bano banyinaffe bafuna omuntu waabwe otegeera they got their own kati buli eyayinanga okutambula nga katukubira Isaaka waffe buli yayinanga we yali alaga nga bakubira gwe kati nga bankwatira n'ekisa olugendo olubadde olwaddiramu 2 nga bekanga kuwadde olwana oba olwataano mulimu n'abamu nga asobola n'okukwata $10 n'akikuwa omuvuzi olugendo lwaddiramu 5 akwata $10 n'akikuwa akimanyi okola ki weeyiya kati nembeeranga nga mbavuga kati awo Katonda anzigulirawo ekkubo ntandika nange okufuna kuki ku ssente manya nsevinzeeyo bweziti omwezi kawutandise okuvuga
Amakubo gayiga otya? Ku ssimu. Otambula ku location? Bya location byayite biriiwo. Kati ng'oba n'ennamba ey'omuntu amanyi. Kati wano waliwo omwami bamuyita Uzairu. Atumuyita Vice. Waliwo group etwala bagita Podium. By the way, bukulembeze nze bwe ndi organizing wano e Dubai kuba bwe buntwala bwe mmanyi. Chairman waffe bamuyita Dani Mpala ninkutumiddeko nnyo. N'akakiiko ko konna. Kati Vice oyo namutawaanya nnyo. Buliwe kati wale mabega nga nkyali dayira natambulako ko naye nga bwandaga ebyokukola naye nga sina mmotoka. Kati bwe nfuna emmotoka namutawaanya nnyo nga buli wendaga. Boli bajja nangamba nti ntwale bba Dubai nga nkubira Vice. Vice ndi wana Alubaraha ngenda bba Dubai ngenda tambula ntya nga akulagirira. Genda booti vuga booti vaako right kola booti. Nze Dubai bwe namuyigira ku ssimu. Okay. Capital wange yabanga nakubeera n'amafuta mu motoka. Ovuki gali galayisi by then. Customer. Nakuba na airtime ku ssimu. Bo bakasoma baaliwo ng'obavuga ne bucha. Otegeera. Nkufuna. Kati mbadde nkuga nti kata Katonda nzigulira. Oluvuga otya ku luguudo tolina byogera. Totya polisi tijja kusanga ekubuza ebyogera. Akati goba mutima. Kyenagambye tolina. Wavugisanga bidi. Ya tolina ku oba kwenyoma. Weewaayo ejene kijje bisigale bikasa Katonda. Novuga Katonda byogera. Wonna wali nenga tudde polisi. Ate nga nvuga emmotoka ne bucha. Ontegeera. Ate sijja kugamba nti tebanyimirizaako. Aho polisi yanyimiriza emirundi egiwera. N'okikola otya? Buli we bambuuzanga ngabaga biri ku hotelo. Passport ye eri wadde eri ku hotelo. Kati ye trend yaliwo kale ebiseera ebyo. I did create it myself. Nakisangawo. Kyaliwo nga beri ku hotel. Because ebiseera ebyo abasuubuzi oba abalambuzi. Olwo ng'olina gundi driving license? Ya, nga nnina. Yo manyago? Manya gange. Agange gennyini Isaac Katongo. Yali yawa? International Nairobi. Yali e Nairobi. Kazi Nairobi wano eno ovuga. Naye yali manya gange nenga tegayinyirangako wano. Ne confidence matters. That's it. Because sometimes wabanga obasanze ngakuyimiriza no parking ebali tovaamu najja nakubuza byakubuzizza n'agenda. Ate nabo tebabanga hash by then. Nechi nkudizaayo ku kiri ku kya confidence. Oba toyina visa naawe oli muntu. Yeah. Tekikujjaako kya buntu ky'okuba tolina visa. Tekikujjaako kya buntu. Tekikujjaako buvunaanyizibwa. Bw'olina ewaka tekikujjaako rights ng'omuntu. Tekikujjaako rights zo. Ontegeera. Kale yes oyinza okuba tomanyi kuvuga mmotoka, but there are some other things you can do. Oyinza obutavuga mmotoka. Still you survive. No, bingi nnyo by'osobola okukola no surviving. Era nga bagenda okubuulira mu maaso awo. Kati ekiseera kituuka eyo trend tugimalamu emyaka ndooza ng'ebiri. Kati banyinaffe babakuba. Babakwata mu Alubaraha babamalawo. Kati bagamba enswa bwekyusa amaaso nga nawe okolotya. Kati kiri kyali kimaze okufa. Kati nga nnyina kudda mu kirala. Naye ng'omaze kifunamu akasente akawera? Maze funamu akasente, mmotoka nguze yange. Ne Kampala nti eri ogizizaayo? Eri biri twaya okuba oguze iyo. Balina babangaddira mu 620. Buli mwezi? Buli week. Kati ne fines nakina ebirala ebigenderako. Kati saa kituuka nembata nguze emmotoka yange. Then nenguze n'emmotoka endala gye nsindise ewaka. Nga omanyibulamu butambula ina ebirala byokoze ewaka. Kati nejjukira kyobadde oliko kikoze eki. Kisaanyeewo. Kati abantu baffe ab'e Kampala buli lwe bamanya nti otandise okulwena abantu abakumanyi batandika okukwesiga. Kati abantu nafunangayo bayiza akangulizaayo kino kimpeereze. Genda ku kago kati ate olwo manya n'ebya kago. Manya fuuti bagipima batya ey'ebintu. Kozi kati nga muntu akuyita ebintu byange bino bigenda kugenda e Kampala n'obitunda n'omuga muli mu 42. Ebyo byonna Rozet nabiyigira wano sina kye najja mmanyi. N'emboozi ya containers nagiwuliranga bulizi nga abantu baginyumya.
nebyo nambiyigira wano lwakuba mu kujjukujju nti otuuka ku kago n'olaba namugati fuuti ebeera etya kati konteyina eno ndaga fuuti nagaye kuva wano paka wano n'okiyiga otandise ebyo otandise okwesiga otandise obaweereza ku bintu ng'omulimu gukola akaseera tulina omulimu mulala emmotoka ofunye eyiyo gyohandise okuvuga gyenvuga kati pressure eri yokuba nti nyina okureportinga every week eweddewo kati ndi ku yange kasente ko nga bw'okafunye kati tageti yange gande bwe naafuna 10 kimmala nja kulyako olwakaseera ko ng'okyeswala mukwano gwoba nga weetongola awo naye neetongola ng'osula mu bed space ofunye omukyala ate awo naye siina mukyala tonnafuna kyafo kasinze nze by the way sibeerangako na mukyala ano nti mbasizza mukyala wange nannono Halima gyali e Kampala mutumiddeko tho twesanga wano twefunira wano process eyo nga nkyatoba n'obulamu naafuna olubuto nemuga kati omanyi dayewaka naye nga masasulako ne mu bed space wekiri sasulako naye ne bed space yali asula wala nga nasula wala kituusewo amaze azze waka kati azze waka kati nkola nina family olwo ntandiseewo family njukira luli waje tonna bakuzaala tolina wadde mwana naye naye omwana kuninga ali ne maama we yawaali omwana wange wali wakera okuzaala biri mwena okay bebiba tebibulamu kati nkoze nina family kati neekozesaawo emboloka yange kati nfunamu ebizibu ng'omuntu moloka njitunda nzirayo okubanga obulamu si bwangu abulamu tebubangako oza kulowooza nti omaze naye nga tonnamala ogitunze ate ozzeeyo ku zero kati nyingidde amuli ate alubala nkoze eki nvuddeyo ngezesaako okunoonya ku mirimu naye nga tebikutuka siina ki siina byogera obulamu ne bunyigamu awo kati nze nga bwe nagamba mbeera down to earth ku kizimbe we nali nsula era nga ndi down to earth bano abantu be nali mbeera nabo kati nabo batandika okuntumaatuma nzirayo ku original copy yange kanjiyita original copy Isaac atuleetere kino ogenda okusimula ekinabiro ogenda okukola bwoti kati n'ekizimbe kye twali tusulako nsinga bwe nsanga kidduze ne besaagala kubeera abantu bakyafu ngusanga kiddugala madala nga ngeera ngasiimuula bwe ntyo kati nannyini waakyo bwe yajjanga ng'abuuza ani eyakoze eki ani yayonjeza wano mugamba omulenzi asula omwo kati lumu bankuba ekifaananyi ne bakola ki ne bakimuweereza najja nambuza ono yeggwe nti ye n'asanyuka nakwata ddeya mu 10 n'akola ki n'akimpa kati ne tukola omukwano bwe tutyo nanga naye kati omanyi ogenda bw'oli nti ogenda kunnyonjezangako wano namugaa sikiinaako buzibu tijja kukuwaayo 350 omwezi n'okwebaka weebake nga tosasudde sente subhanallah kati olaba ate bwenva kusasula zile za katanda ate ng'osulayo n'ebisatu byo mu 5 omwezi nga guweddeko kati jjukira abantu bano basenguka nnyo buli we bavanga mu nnyumba oba oli awo nga kkobera Isaaka agenda onongosiza ennyumba eri bajje bagirabe ontegeera kati omuntu wajja okulaba ennyumba nga mugane nyumba rent kuba byonna yali yabiŋŋamba rent aliwo ati deposit aliwo ati kati nga nange nteekako commission nga nyumba bujja kuleeta commission wa 5 kati by kisa kya Katonda ngeno kulanga oli ennyumba agitutte ng'akwata ate nga noli naye akuwadeeza okulongoosa bulamu nga butambula kati bulamu ne busooka ne butambulirawo bwe butyo kati onomufuukira ddala ate buloka w'ennyumba nkuwulira kati bwe bampaayo 5 emirundi ng'ebiri ne binyuma kati nentandika kunoonya nyumba nga Rozet buli muntu ayagala ennyumba ankubira oli ludda nakati by the way bakyankubira twagala ennyumba of course bwebeerawo naye si kyakiriko nnyo nnyo kati nakwatagana n'emirimu gyange emirala kati omwami ono tukola omukwano gugenda gukula kati andaga ebizimbe bye byonna by'alina antutte Olanzi antutte Mulakabaati muna Uganda
muyindi yali muyindi antutte mulakabaati antutte waliwo mutina byonna nagenda nga abendaga kati nembeerawo nga buli muntu ayagala ennyumba mu kitundu ebyo naze kyangi nenkubisa n'akapande bino bolaba bubeerako tuleti nga ku nyumba ye ngena teekasimu neyange eyiye neyange kati ng'oli ne bwakubira ne tukkaanya gamba yakwate sente akoleki ate amazima bwe gajjira nti amazima nayo kapito wano kati omuyindi watuukira okwesiga okwate sente ze nga sente naziwadde za akakimala genda okola nako 2 sente zange zimpe bwe baba bakuwadde 10,000 ng'okyazirina 10,000 jukira ono ndi ku musaala gwange gwa 3,500 gwokolera 3,500 nkuwulira kati awo ku kizimbe mbed space yennyini bwe nali nsula abantu abaali basulamu kati abagamba sente mugenda ziwanga Isaaka nemugaa nkubuulire bamuta Ibrahim nemugaa nkubuulire Ibrahim embeera zaffe ez'abannayuganda nzibu bano bajja kugamba nti nze nabayise emabega mbed space nkoleki ojeddize naye bw'oba onjagaliza ojja kumpa ennyumba nze neeteremu abapangisa nangamba kale kati newayitawo wiiki nga 2 nga taddangamu kinyegako naye nze ng'emirimu gye ngikola ate lwalimu nankubira nangamba jangu nsanga Olanzi netuuka Olanzi nampa ennyumba nanga ennyumba yiyo waŋŋamba olina abantu bateekemu olagimpadde nga nkalu temuli wadde katanda temuli wadde akatanda naye byali ebisenge 2 then neddiiro nemuga kale kati nintandika okutetinkanya nguze ntya obutanda nintandika okunoonya abantu Katonda nannyamba nembafuna bwe nafunangayo 2 si lwe 10 ku 5 ng'omuganda bampaddeyo 8 luno ng'akwata 2 nakolaki nabikuwa naawe kati jjukira ebizimbe nina okuyonja ekyamuliya nekino kyennyini akimpadde okiyonje tayongeddeko kasaala era okyali wali ku 3,500 kyali 3,500 nkuwulira naye nga sifaayo ebintu bitambula nga ndi mugonvu nnyo nnyo gyali kati nga gyenkoma okubeera omugonvu gyeyakoma okunnesiga nokwagala kati Katonda nankwatirako ennyumba nejjula nenkwata ey'okubiri nayo nejjula kati ng'olwosente gwozisolooza nomaana ozimukwasa nenjawulako ezange akati atuka naŋŋambe n'ennyumba nzijja kuŋŋaanya sente bwe ziti okoleki ozimpe kati nga nkuŋŋaanya ezize nenzimuwa nange nenfisaako kyenfisizaako kati obulamu ne butandika okutambula kati with time nenfuna abantu nga baagala ennyumba ezo zennyini nze zensulamu nga baali bateekawo accommodation nemukubira nemugamba omanyi waliwo ddiiro zino ennyumba bazaagala bazitwala nti bazitwalira ku mwaka nanga kati ogenda kukola oti nemugamba wala ku kizimbe ekirala kati antwala emulakabaati ku kizimbe kye bayita Brazilian building wali mu Dubai kati awo nze nasoosaawo bed space ku Brazilian building ey'abannayuganda kati bwe natuukawo in all the process nga nakufuna byogera nga sinnaba kati wano mu kushiftinga okuva myaka gitambudde kushiftinga okuva Olanzi ngenda Rakabat kati waliwo amnesty ejja amnesty kisonyiwa ndi wa myaka 7 gimaze okujjula baddeho amnesty kyekiseera ekikiriza omuntu okufuluma wadde nga tolina byogera oba okukola visa change kaseera kati walina passport saalina ekikola otya okay ogenza ofunye room ku Murakubat fuddeko bannayuganda nze nasookako bwe natuuka nasooka kutwalako flats 2 olongo omusasudde obanga kikyalimu eri enkola nti wenfuna nebampamuwa era tuli ku nkola y'emu eyaluli nkuwulira nenga nga njagala sente bweziti kati process eyo
amnesty ejja ontegeera nkozesa amnesty nfuluma ne kati nfuluma nga njukira nyina base nyenzeka nkoza akatabo akalala linda mukatono nnyo siba wakati amnesty ze akaseera ako omaze okufuna flat 3 ku Brazilian building zali bbiri by then kati omusajja omukonvinsi ng'otya ndisinga kuddako waka era kimanyi tulina byogera by then kati engeri yali afuuse mukwano gwange buli kimu yali akimanyi ng'amugamba era n'ekyo twakyogerako nemugamba ngenda kukola bwenti ngenda waka kati of course n'akasente kaaliwo nga kiseera bwentuuka ewaka nyina okwanjula mukyala wange omukyala amaladde okuzaala tulina omulenzi mukyala namukomyawo ko wano omwana nemulaba then process eyo nafuna n'olubuto olulala kozi yamalawoko emyezi 3 kati nga n'omwana owokubiri tumuyina ye naye namutuuka e Kampala alaba ebintu bipya nnyo nfuna akatabo teekayo visa akati ono Ibrahim yandiko ngabeera ambuuza buli ssaawa passport wagifunye olwagifuna bweti nanteerayo visa nangamba komawo kati ng'omuntu yali aludde okubeera ewaka nasooka nembeerayokko mwezi nga gumu n'ekintu kati olwo waliwo omwana gwe nali nakwatagana naye nga nyambako wano ku byennyumba kati nenkola ki eka nenvaayo nga n'omukyala maze omwanjula nenkomawo nenkomawo nentandika olwo akatabo ko oli omusajja yakuwadde akatabo oboze mukola akapya kali takyakalina nakola kapya kalina okuggwako kali nakola kapya kati olwo nkomawo nange nzira ku kituufu ntegeera kyebayita ekituufu naye in the other period nga tona kufuna byogera onaweka ekintu kiwekulirawo ewaka kyosobola okugamba ng'oggyeko kuba tiwayanjula omukyala which is very important naye waliwo ekintu kyowezimbirawo kyosobola okugamba nti in this period there is something I put home even right now nobeera nga nzizeyo osobola okukigamba ekyenyanyiza it was a sign of appreciation because ku byonna bye nali nkoze she was the backbone buli kintu yakikola mu butuufu bwakyo we yalina okugula yagulawo we yalina okuzimba yazimbawo so omuwanga sente omuwanga sente and she did exactly what he wanted her to do what she was supposed to do duuka yalikola yali nalisangawo buli kimu nze nebaza Katonda was not disappointed in her I wasn't disappointed in her buli kintu kyange kyatambula nga kyalina okutambula so kati nkomawo obwesige mu mugagga bukoze ki bweyongera kasanakomawo olumaze ebbanga nga ki namala mwezi gumu n'ekitundu olanga mucommunicating ku simu naye buli lunaku everyday nga buli ekiba kiganya nga nkubira abanga nze mukubira gondi tasasudde nti alindako bijja kubeera bwe biti mwemu ennaku 2 kati nkomawo nkwata akatabo kati olumuzi ziwera eyalina 2 mpezezi 5 kasana komawo ku Brazilian building kasana makomawo mwezi gumu nenyongera kezi kati akatabo kana abeera nako lezi nga tebinkwatako jjukira namanyira okubeererawo nga mbeera nako kati buli myezi 3 nayinanga okugenda ewaka omanyi bw'oba olozezzaako ewaka kisukka omukyala ne projects zo zokola ofunye chance olina ozimutalinda nenga nzija nenkamuwa kati ebbanga linatambula awo nga maze okufuna akatabo nze seegulira ku tiketi wadde visa byonna byabanga kuye yabikolanga trusting yali yamaanyi nali mukolera Brazilian ekyo kizimbe okimanyi nakisimulanga buli lunaku kyonna okuva ku 50th floor paka omuntu omu buli lunaku wakisimulanga n'okimalako everyday no wait ng'okisimula okuva waggulu paka wansi everyday are you serious ate nkulimba ate oli akuyamba n'okimalako genda obuze bano ba Fawzi how do mumuyita Don Fawzi how they came to know me nabeeranga Mam Dubai omumanyi mumanyi Hajati Maimona era yatuukira wange gamba wallahi yamu obanga olina obudde mujja kubenyo Mam Dubai kankoseka nakakisa okutumirako mbadde simanyi nti ate n'omwami akumanyi
mpozi ne Don Fowles nkutumiddeko Irene mukyala wa Don Fowles ne baby wammwe Shimi baby Shimi namwe mbatumiddeko mikwano mwebale kugoberera na kusupportinga Nyondo Media ne byonna nga tuzzeeyo. It's all about hard work. It's all about hard work. It's all about getting confidence. Committed. Yeah. Getting committed. Ndirakuba tolina visa. Nze Rozet natuuka wenafunira visa nga tolina mulimu gwosobola kumpa nengukola. Kozi sente ze nali nfuna wali mu byetuyita ebyekisiru. Nga mirimu mitene esobola ogukuwa. Agaka wanabuga tuso agenda mu kampuni mbunne ko mulimu oyo okuli. Sobola agenda akolera 1200. Oba 3 oba 5 oba 6 nga sisobola sikunyoma ne kati nali maze okufuna sente wensobola okukola ki ozijja ate nga weekozesa kati ku Brazil ya nekizimbe nga olaba ekyo obunene bwakyo mukama wange yannyongeza nanzijja ku 3.5 nanteeka naye ya kati amaze akujja ku 3.5 akugende paka ku 8 bwe yanyongeza ebizimbe ne biwera 3 kozi salinga ku Brazil ya niyoka naye nawe kyolanzi anachoze nze kilina wacho nekyamuliya kati awanteeka ku 8 ngalwampa omwezi ngalwa chikwatako because you know how you're benefiting bete binkwatako mfunamu naddamu nengule emmotoka endala tiwe mala okukola ebibye ngenda nenkola emirimu kyange emirala nga gwomuntu ya nganza omuntu ng'akola ebyange kati nze nga luno 8 zirufaako nga nawe ntunuulira ng'onsanze nsimula ekizimbe nga tebikwatako omwana ali eyo agweddemu essuubi omuwa magezi ki ono siina visa siina passport kutwalire wamu siina byogera omwana ali eyo yeekwese ate n'okufuluma atya poliisi eyinza okumukuta kaddeko nebere nga ate musiba omuwa magezi ki teyenyooma tagwamu ssuubi yejjemu okutya buli muntu gwalaba e Dubai opportunity kabe mu Uganda kabe mu Nigeria kabe mu India any person you find is an opportunity. What matters how have you utilized that opportunity ntegeera kozi katoyinza obutatambulira mu lugendo lwerumu ng'olwange nenaawe nobaako ebirala byokola wana ebyokukola bingi it's a matter of being creative. Abantu batambula buli lunaku abagenda ewaffe Uganda abantu batwala ebintu ate bantu bangi nnyo batambula tebalina kiro ebyo byonna tolina ngeri gyogenda bimanya nga weekwese ku union just make yourself available ku bantu genda gye bapimira kiro olabe kiro bazitunda batya abaami we bali awo bamagezi tebali selfish wadde bamagezi bakagame basaako nsaba Katonda abawo kye basinga okwambala bakyaliwo abantu abo we bali nga bawangaali obeebuuzaako bajja kubuulira ate ne sente bazigaba bazisasula go making sure nti nfunye Rozet agenda waka tayina bintu Rozet kankuwa ebintu byange obintwalire obireka ku airport otegeera manya nti wamagezi ampadde ebina ono Rozet agenda muwadde ebisatu nfunye 15 gye mitwalo 15 egiwaka tambulira mu trend eyo otegeera manya kukago ebintu babitikka batya ebigende waka abaana basindika ebikeesi buli lunaku gobeera omumanyi nti we nagende wakima obe wa muganda oba wani wakago obe wa Isaac gyakolera bwe namuwa ensawo eno ekisooka n'agituusa ewaka bw'agituusa agenda kunzijako sente mmeka otegeera kakati omwana ono atufunzafunza maliriza gwe kati weefuule gwe jange eno mu banno bagenze entwala ebintu bireete ku kago sasula manya nti oli bw'aba bitwalira 3 nze kansabe ebina ndyeko 10 abantu batu bajja okuyiiya obulamu nakuba muyiiya bino ebya visa bijja kukusangayo oluvannyuma kati ate omulala waali kutumira ekirala ekisinga kaawo mulala waali kutumira furniture waali kutumira ki olina kubeera muya nze ndaba abaana abalenzi bangi nnyo bangi bali ku union tebalina kyakulya tebalina wakusula bakabiraawo naye nga ate balamu si balwadde bali strong enough kati obwo ngenda buyita busiru Mungu ansaasire n'abatulaba omuntu tolina kwetuulako wano Rozet wano e Dubai twanona sente
it doesn't matter ozijjewa kasoba nga tozifunye mu bumenyi bw'amateeka tobye ontegeera kyegamba ne bana abeefula ba agenti b'emirimu omwana mutwale mutege ku kituufu teri agenda kunoonya ontegeera kyegamba so bwe buzibu tulina abantu beetuulako olina ddamu agenti yanziba ate simanya life doesn't end there nze singa nali neetuulako ndo were disappointed before nga wakatuuka omulimu gwakoma kateguliyo na Kampala Sunday simbuddeyo simanyi kati oba singa kikyendiko naye I went all through what I went through nekati family yange yeyagala that is it nange neyagala golanda bikawubi neda tata bwe mba sikubulidde be nayitamu oyinza obimanya it's tukibadde just a walk around the park toyanze nyo so toyanze ege kale sawa eno nga tukonkrodinga okola mulimo ki omanyiwe era okyali ku Brazilian oba kati wakyusaamu ku Brazilian wavaayo yakati mu biseera bya corona awo corona yansanga Uganda ebintu by'ennyumba byadobonkana nagenda okuddanga nga buli mukyakyuka ati buli kimu kyakyuka neddirayo mulimu gwange business consultant mwe bamuyita babloka ndi mu kago kutwala bintu manyi twakula balina abantu bebayita bakazimini be baliwa abantu ng'akola emirimu mingi akola kuno nagwo kati yenzi alogoye ogwa visa ngukola bingi byenkola nze kikulu kasanfuna ssente mu butuufu bwazo other things do not matter era nawe saawe ne woba olina kyoyagala okutereeza you call me seriously nze wendi kyola kola ki okutereereza okuntereereza mbadde manyi okuntereeza no oli mwanyize mama nyabo Rozet okuntereereza so that's how life is naye nga wena byewekoleddewo ng'omuntu bingi tubalemu katono nnyo I'm sorry mu bbanga liri eri bw'oligeraageranya nga tolina byogera kubanga katuli myaka 11 emyaka 7 bw'ojjako myaka 11 tuba tusigazaawo emeka myaka 4 ate osobola comparinga myaka 4 ku myaka 7 kyembali njagala okuleetawo kale tweyanziza taata ndiso bwe mbanva ku mpewo kye nsobola okugamba abantu there is a way they discourage people ku bantu abajja wano Dubai sente zaggwawo sente zaaliwo wano kyensobola okugamba abantu ziri ennyingi ezaaliwo temwali zizo ezizo ziri muzina entono eziriwo that's why we budde bujiddemu ate oyo ngenda muyita propaganda kozi nange nakisangawo ng'abantu boogera emboozi y'emu kyenkubulidde wali omwami ekiŋŋamba bamuyita abeyanga basinga bamumanyi wano we najjira wano ng'ebbanga lyemmazeewo kati naye lyeyakamalawo nambulya la same story nagamba abantu bagamba sente zaggwawo wano naye muziri temwali muzizo kati bwebanga oli mu myaka 11 kagiri 22 bwe bali baga sente zaggwawo kati ate ng'olaze kati just focus do what you're supposed to do ojja kutuuka gy'olaga inshallah nkutadde kati ne tweyanziza nnyo mwanyinaze kansubire oyo yenna alaba ali ku Nyondo Media agenda kufunamu ekyokuyiga abaana bali ku union ab'obulenzi kansubire nti mufunyemu ekyokuyiga muleke kwetuulako ate kaaba ng'abaana bato bannange kino kiri n'abaana ab'obuwala just be creative gezaako try here and there togamba nti ebyange bikoze eki bikome nga newankubadde toyina byogera oba oyina ebyogera taata nsaba otumireeko ku bantu nga baabo nga tunakugalawo shoyo olwaleero onzikiriza okutumira 10 bwobanga osobodde tuva waggulu nsooka okwebaza ggwe Nyondo Media to host me and giving me this opportunity to share my journey n'abali abanaatulaba oba abatulaba bonna then tumirako kumwanyinaze musawo Agnes Olusania she's my friend too kati oyandeze
bukyanga ntuuka wano Banyinaze ntumirako ku mukyala wange Nannono Halima maama w'abaana webale kunkuuma bambi ntumirako ku taata wange Haji Ibrahim Nyangalyaki ali Masaka muli basiraamu of course ndi musajja musiraamu era bwe ganoonya mulamu owokubiri tuga limakose babajjabo then ntumira ku Hajali Uzairu Vice ntumira ku Chairman Dani kachiko kaligenda gamba akatwala ne bamemba ba podium na amama sirina mama wange taliyo Mungu yamujjulula mukama muwumuze mirembe n'omukyala yankuza naye nantonga ayida Mungu naye yamujjulula mukyala abawumuze mirembe mukama Katonda abawumuze mirembe abasomyi ebyabasobako ng'abantu badde nkyatumira bamemba ba podium bonna bempangadde nabo wano n'abapya ne Ibrahim oyo gwe mbadde gambako Katalanduludi wa Hajati mukama wange oyo omuyindi mutumidde mwagala nnyo nafukira ddala mutakwatagana buli kizibu ekintuukako bakimanya nejjo lwe nabadde omulwadde nga ndi mu ddwaliro y'omu ku basoose okukimanya twasigaza enkolagana kuba tetwayawukana mu bubi gyoba toyombye nentumirako ne producer waffe wiki ebale tubeereramu mwamaanyi toyanza taata webale nnyo webalire ddala bagamba only one word just like this is enough to a wise person. Afunyemu ekyokuyiga okifunye naye nga tova ku Nyondo Media tukyabatuusaako abantu ab'enjawulo ne stories ez'enjawulo ezizimba eziyigiriza ne stories endala zonna ez'abaana n'ebintu byonna kubanga twasalawo nga afa Nyondo Media okubanga ate tubatuusaako ebyo byonna bye mwagala bye mwetaaga ebinabazimba ebibatwala mu maaso nammwe mubala kutwaga mukwano ogenda maaso n'okubanga ate musubscribinga ku YouTube channel yaffe ate era ne mukomentinga ne mulikinga ne mugenda maaso n'okubanga ate musharinga waka waffe kituzaamu amaanyi era mmwe olw'okubeera mmwe yensonga tuyimbewo nga tuli so strong atakumira mpeera abatukumire. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.